Kale okugenda maaso n'okusubscribinga naffe kyekyoka kyolina okukola n'otwegattako neyogatta ku ttiimu y'abamanyi, ttiimu enkugu, ttiimu efaayo ku kikyo ky'oreceiving. Omanyi kikulu nnyo okulaba omukutu nga abakuweereza bafa ku kikyo ogenda olaba. Agange nze waswa Emmanuel, Trust Media Uganda, saako ne waswa Emma YouTube channel kwe tusinzira okuba nga tuwuliziganya. Mugyebale mbalamusizaako ne mabuuzaako mwena gye muli. Kale kakati omukulu eno opinion poll ye nawe nja kusaba otekeko comment n'ekirozo kyo otubulire okusinzira ku byengenda okwogera. Oba you agree or you don't. Omukyala omukulu amanyikiddwa nga Small Access yavuddeyo n'agamba nti Rema is currently the biggest female musician in the country. Yagamba nti Rema ye mukyala asinga okubeera w'amaanyi mu bayimbi wano mu ggwanga. N'atugamba nti she overtook Iryn Namubiru Morero and Juliana Kanyomozi years back. And do you know why? N'awa n'ensonga ze lwaki Rema asinga Namubiru ne Juliana. Ensonga ze zino. N'agamba because in addition to her good music, she also has a family, a standard set by the pioneers Bobi Wine, Bekul and Chameleon. She's married just like them. On contrary, we don't know the father of Juliana's baby. To this day, today she shows us baby's back, and the next day natulaga amagulu, the next week natulaga omukono n'ebisigadde. Neyagamba Rema's only competition would be Shiba, but all our focus is on being nude than singing. You can't serve your fans in nudity forever. Okitegedde bulungi nnyo. Small Access agamba nti Rema ye muyimbi asinga okubeera w'amaanyi mu ggwanga ennaku zino nga mukyala. Agamba nti yayisa dda Juliana Kanyomozi ne Iryn Namubiru. Ekisoka kya byonna bw'otuula n'owuliriza ebigambo bya Small Access about this, somewhere mutuufu awala si mutuufu. Buli wena ku achievements ze bafunye musically bonna bayimbi Rema sang okujjako okuva lyagenda mu bufumbo okuyimba kwe ne kufa yasiraanamuko okuva 2019 December awa nga afumbira officially okutuuka olwaleero musically abadde yagwa niwankubadde covid abaddewo but abadde yagwa. Iryn Namubiru Morel yayimba era bamu kuba ne kyalinga industry eno bonna bulugomula baliwo kati ekyokulabirako kyaba Iryn kuba bayimba emyaka 2 emabega mujjukira omukago gwaliko. In fact abantu mulaba Iryn kati naye temanyi nti Iryn yakolako kolabo oba yayimbako mu kibiina kye kimu ne Juliana mu kibiina kye bayitanga IG ebiseera nga bakyayimba ebimba by'omuluzungu ebyatuka ne byalemerera abantu ne bagamba mudde ku ground era ne baawukana buli omu nadda ku ground nayimba ekyo kyategeera omukuto. Group ye bagitanga IG ng'etegeeza Iryn and Juliana bayimbanga nnyimba z'Olungereza ezo mpola mpola era bamu kuba shaping industry eno ku side y'abakyala. Buli goli agala okuyimba akugamba njagala mbenga Juliana njagala nnyimba embeere nga Iryn Namubiru kubanga they are the pioneers of this industry. Industry eno ng'ekyalina ababuji Bantoni nga tukyagobera ennyimba z'Abashabaranks ez'aba Jamaica abakongole bano be basobola okuteekawo olutalo n'okuintroducingawo ekipya nga bayambibwako bano abasajja abasatu abanene abali waggulu abo ne bashapinga industry n'efuuka kino kyeri. Ekyokuba nga bazimba industry tekitegeeza nti bagenda beera olubeera myaka na myaka. I believe nti baatuuka ne baggwako. Juliana yayimba n'atuuka nakkiriza naggwayo. Era omuntu agamba Juliana w'amaanyi as a legend. Naye bw'otuula Juliana emyaka 7 egiyise emabega yasemba kukola album eri I'm still there, I'm still here, we are going n'endala ze yakola ezo. Yakola album nyimba zonna nga zifaanagana eyali oluzungu eyo up to now danga mukola ki. Just yateekawo embeera y'okubeera omukyala ow'ekitiibwa omumbejja n'asettinga trend nti ye Juliana is Juliana. But bw'oteeka Juliana ku mmeeza ne Rema n'amakula ku ndongo beekuba omukiri muganda wange Rema akuba ennyimba we ziri oba kitegedde bulungi nnyo. Lwakuba nti mu Uganda tulemedde mentality, we have that mentality tulemeddemu nti abasajja bano abaintroducinga industry tubalemezaawo tulemedde okushiftinga abotunira Abanigeria bano badibanje ba Peace Square baliko ebiseera babeera nga bakuta industry bagizimba naye kati saazo tebawogendako mwogera ku basimi mwogera ku ba Wizkid mwogera ku ba Emialadi mwogera ku ono nvuka yimba Infinity gwe mwakwatira no juzi ba Omale bibalanso okuteekawo ekintu ekipya.
wano tulemeddwa okucrossinga okuva ku generation yaba Iryn, Juliana, Chameleone n'abasigadde tukyabalemeddemu. However much ofunye abaana abakubye bafiiki balina ennyimba akuba omuziki n'oguwulira abaja ba Johnny Black baziresi ba KD Kenzo we bali they've come on board ennyimba zizze naye tulemeddwa okubasiima okubakkiririzaamu they can change the game so nga tebakukyusiza omuzannyo oba kitegedde kati omuwala ono Rema Namakula she has done it kuba nabo omulembe guno ogwa generation ye tewaliwo omwana amuyimiriramu Shiba yabadde agezako Miriam ne okati bayimba genres ez'enjawulo oli ali mu urban okitegedde ono ayimba community music bino bitegera byayimba okitegedde sho genres zaawukana muko naye nga bonna bayimira ku stage balina fan base y'amaanyi ate era buli omu w'amaanyi mu ekyo kyakola ki mu ekyo kyakola so Rema tukirize tugaane she has taken over but Iryn basigaza manya Juliana bw'omuteeka akadde saawa zino njagala omubulire omwana omuvubuka ow'emyaka 2 okudda wansi oyinza omumatiza nti Juliana ayimba tosobola abantu bategeera Juliana ba myaka 2 kudda waggulu abaddeko naye abazibenyenga music we naye nga dove twengera 2011 taddangamu kuyimba kiri awo ayimbako oluyimba lumu omwaka n'asirika omuliro okubona mu concert neegi omulala mu concert emu gye yeetegekera how can you tell me nti omwana ayinza okusinga omwana n'ayimba mwezi ku mwezi luyimba ku luyimba oba okitegera we need to appreciate abaana bano abato bwe twabasiime ba Rema ba Juliana bano ba Shiba Karungi n'abawala abalala tetugenda kufuna kuba buli avayo n'ayimba oluyimba mu matributinga ku ba Juliana buli avayo n'ayimba oluyimba Juliana ali tuvaako ddi oba kitegedde alina ekintu kyeyatubika kyatukuumiddeko ekyo ekyabambejje ekyo kitavaawo omuziki talinaawo naye atulemeddeko oba omufuna so I believe musically Rema bakoze eki abakubye and she can stand in this industry n'ayimba newankubadde kale omwaka guno ogumu ku ebiri gimucyankalanyizaamuko n'abanga alinnyo focus ku bufumbo bwe naye kyekyo Ismail Access yagende ku kyobufumbo bwe tugenda ku kyobufumbo Juliana tafumbirangako officially naye alabaddeko n'ababeezi ekyo kyo bwe kiri so ku kyobufumbo Rema yamuwangula kuba Rema mufumbo waddala mbaga yesigadde endo mbaga tebagikola mbaga yaggwa dda buli kimu kyaggwa dda okitegedde family eyimiridde buli kimu kiyimiridde so that is their personal life limu nyamanyi bwakwata ebye Iryn Namubiru yali yazaala dda abavubuka babiri bano yazaala musajja Morero mu Faransa so oyo yakola ekye n'atuuka n'akivaamu kati ali abulamu bwe oba okitegera so ekikwatagana ebya achievements ku personal life that's their personal buli omu yamanyi lwaki tafumbirwa buli omu yamanyi lwaki yasalo kyali Juliana okubanga tatulaga mwana we ng'alagako magulu na mitwe izo nsonga ze yamanyi lwaki takola ki tabatulaga ine ensonga ze ng'omuntu so mu industry tufocusinga nnyo ku musically I believe musically Rema standinze asobola okubaako kyakola naye mutulemezaawo kiri ekintu kyabalira Juliana tulivaawo ddi abaana abawala batandika okujja okuyimba olw'okuba alina okuyimba perfecting nga Juliana which is wrong nze Wasemanuel